Kakati. Wabalusewo bato mu kibuga. Wakati wa bajjo bajamaze banga nga asojja palaso. Yes, kubye bivulu. Palaso yaseera bivulu bi. Ate nga wadde. Wadde. Kuba tomusobola kendo ofuna. Kubanga alina hiti ye. Hiti ze. Hiti ze azirina ate ne bwalanga ajjuza. Kati kirabika abaya ndowooza mulaba kye tubaddeko. Eki. Mulaba tuwadde. Bannanga abasajja tukwatibwa. Babo basajja banne tunula mola bo bamulimu omukazi. Awukaakana. Kaliwa. Engalo z'omukazi ezo ngoza za mukazi. Tezaatuuka. Babo basajja olimba babo basajja. Omukazi aliwa. Una ono ki atadde ku flyer. Oyo omusajja. Gende ndi naawe. Eyo flyer bera mu mbirizi. Anti afiringisa kibatu. Flyer bera mu mbirizi. Kati nze kambeko ekintu kimu. Abasajja tukwatibwa naye ensonyi. Nina ko bali bankutteko. Naye nga ntya buti nvaayo ntya. Ani gwe bakwata. Yinzi. Fata n'abasajja tuli bangu bakwata nnyo. Aliwa yenna yakwata. Tuli bangu nnyo. Ekyo afronze ntya n'okusembe. Ekigambo tekikyalina makulu. Ntya n'okusembe. Kwata abasajja tuli bangu nnyo. Ate line eyawulawo mu wakati w'omusajja omukwate. Nakkiriza ntono nnyo. Palo n'akinnyonnyolo. Tubadde ku bajjo. Tudde ku bajjo kuba kati. Tuyokutyaliko okufula keera ijja wano. Leto kirabanga kekyo. Omusajja najinaga mukwano bankutte. Adde saagala. Walayo dda okudda ku bbeeri ly'ennyabo. Kaakati. Tuddeyo ku bajjo. Amaze ebbanga nga alumba palaso kati waliwo promoter yategese ekivulu kya Gravity. Gano bakiwana temumuleka. Bw'oba toyina ssente ziteeka palaso waki tomwesonyiwa genda otegeka abalala. Bannange nina kukolera gwe mu kibalo ekyo ky'olowooza. Naye ye palaso yamuwadde paka mu gwamukaaga. Tagenda kuddamu kubaako we bamulanga. Ebyo twabikoowa. Twabikoowa ebyokukolimiranga abantu. Ngamba ono mwana w'amayanja yamenyese ne VV. Akyaliko. Gwe Katonda. Akyaliko. Omanyi waliwo Katonda bw'ajja n'aleeta omukisa n'akugulira enzigi. Kati you're not God. Nti ogenda kubiggalawo. Ye palasa akyaliko. Obuzibu buli ludda wa. Bwe bali abagamba Ahmed Lubowa. Ng'oli atusaba miliyoni 3 simagwe otusaba mmeka. Genda nakusabye 3. Tugende mu bulango nkukuba akaama. Ekalo olugambo. Baba nja kufa bw'otangamba. Abamu ababadde mu mulimu guno ebbanga ddene ndabanga bavaayo nga balina abayimbi be bakuba ku ttaka. Musenyu omu okuleetamu omuyimbi wange omukwano gwange Palaso. Olabanga he's a talented guy yakoze nnyo okuva COVID lwe yaliwo. Nina bavaayo abasajja babiri banneekolera gyabwe bali awo nabo ba street guys beeyiya bweyiya ne batandika okuteeka omuvubuka wansi. Naye omwana ono Palaso yajja ne lulaba ne excitement engeri omuzira gye gwamukuza obwongo mu America n'alowooza nti Uganda bwetyo kukola ki. Ate bino mbyogeranga muzadde we. Bino mbyogeranga omuntu akutte sente neziteeka mu industry. Bino mbyogeranga alabye abayimbi abagwa. Bwe nvayo ne nkola nga nti Palaso kendeeza abalala. Bebe Cool ye muyimbi anasinga. Ngose lulimi kinga simuvumye. Ye muyimbi kala ategeera nga wayisewo essaawa 48. Ne Bebe Cool tasobola kukola nsobi Palaso z'akola. Bebe Cool mu buyaaye bwe. Bwaba awaba promote ekitiibwa n'wabaddamu Abitex amuddamu with respect. Naye Palaso yalowooza nti engeri omusajja gwamukuba ennyo buli omu alina kubonaabona. Mugambe Palaso sibule muti bamutonda kubonaabona. Oba yagenda omuzadde gumukuba. Kamiliyoni ng'omuzadde gwamukuba. Kitegeeza Katonda bw'ati yakola ki bwe yasalawo. Hidi yonna ewedde ndayirako Katonda mugende mukono ku gundi waliyo keesi ku poliisi. Buli muntu yateese Palaso ku Hidi teyasuze waka. Naye ng'obuzibu bwava ku nduulu. Ye kase yakuba oluyimba mu Local Down kuba Palaso nabaga muyimbi wa Local Down. Era njagala mmwe namwe n'abamawulire. Buli muyimbi yajja mu Local Down yaddeyo ku nkondo. Nebino bipalase bize namba mukatonda mukulu nkirayira ku kamera kino muyinza okutyo biteekayo. Palaso wasukanga omwezi ogw'omukwaga nga oli promota amugula mujje mutemeko omukono ku State Square. Kati n'ovaayo oli Matamabutu n'agamba mbu oyo agenda kugwa mu myezi 2. Kyokka tamanyi na studio bateekayo sente meka okulikodinga oluyimba. So bannayuganda bannanga bali tukkirize tu appreciating talent yaffe y'Abannayuganda wano. N'abantu bakomanga babadde mu industry ebbanga ddene. Njagala onkwate bulungi sinnavuma. Ogamba bafeke promoter nga tebaje yavuddeyo n'agamba nti Palaso era gwe ngamba ye muyimbi asinga okusala. No, bajalimba talina zitegeka Palaso.
ye matama buku batalina sente zitekeka palaso palaso shoye ya rais ya milioni 10 okitegedde bulungi kati bano babajjo beeyiya bweyiya bategekera abantu bivulu simutegesi noonyaako mu budde bwange obweddembe nja kuwa analysis amalayo ye Kenya tali mu value ya milioni 2 ekyo mpiza tikita depreciation kubanga palaso ajagira misanga loti baita scarcity mu economics scarcity ya the demand has been high nenga supply ye bade high na yeka kati demand ya eri high ku bantu abalina supply eri original etali ya palaso okitegera bulungi era bino bika kasaba promoter bona tulina group ze tulini kasera depose bagaye bajjo yogedda amazima omwana w'obutebe n'agamba bajjo ndaba nze ntunda butebe mu bivulu nesi asobola kupangisa promoter muguze mwesente z'obutebe kwa palaso bwe bitamusala atajja kujja bonoona obutebe palaso akosa abantu business okuva kuwa ebutebe okuva kuwa ekifo okuva ku promoter okuva ku security tugamba palaso kizibu kyerere mu industry bajjo si mutegesi ategekera bagagga bivulu mugagga abane sente azimuwa naye exactly bajjo si mutegesi wabi njagala ombulire nti bajjo aguze concert y'omuyimbi milioni 10 si mutegesi wabula ategekerako kusoomoza kikoyinza omuterawo kakasa eggwanga anti talisente tusimbudde mwani alina enene 222 nabo ne tuliyogera muga tulina emitima emibiri naye nga tutaasa abaana bangi be tutaasizza waliwo mwana w'amasaka ge twataasa yakubidde gye n'apereza emitwalo 5 nangamba baba webale ne batwebaza because experience is the best teacher nze tali muyimbi yali yepangidde ku bajjo n'abanga akyali wakabe banabiwa we own this industry tumanye Kenzo manyi ati Kenzo wakabi Kenzo muyaye yepaka pale Kenzo he respects people Kenzo amanyi baita business Kenzo bomwa sente yo ajja kujja ne bandi oba misa kisemakula ne bakuuma obudde ne bajja ne basanyusa abawagizi okoleko ono baboga mu music wa mu palaso ekisoka tajuma kulaba ajja nabuka nga master blaster toddamu kumwegomba alinga group y'emizannyo mu Germany nti bajja netegeka awantu toddamu kujegomba kuddamu kugira talina bisikiriza tanyumanga Olutalo tanyumanga Kenzo tanyumanga Shiba tanyumanga basema okega tanyumanga Afrigo band ti abantu bawangedde ku top ti bolaba Afrigo ekyo tusobola kujiko kiri mu njogeza bete kujja mbunno oba yakumasho kye kikogeze ati obulambu bwange bonna kanyume n'okuyimira sobola kula kiri kya Palace no kifuka ekibaga kiminaki sobola ngaze nkubira ekyekinyi nga kisobaso ewe na omanda ni chikozi nali intermite nali ngudde dalu nali musiru nali mutumbavu nali kudde ku Palace simu nze kati Palace asani mu value ya milioni 5 ngasolo mugula simu obusungu tebate mufula mulali mu kamera mujeke bintu bya mungu yasera bisubulawa wale deyo nga Palace yeranga nti mujje mungule abategesi b'ebivulu tira to tumunoonya nolwalero mbadde naye era nansasira busasiza okupa shotano kubanga nazo dates zibadde already zonna booking era kati Palace wewe omwagalo omunoonya mu gwa 7 ogwokutano gonna mu booking ogwomukaaga gonna mu booking stege oyo muyimbi abamukozi abantu banafuya abayimbi bamagezi ki magezi gemba wagaligamu abayimbi babaleke bazanye roro yaabwe bo babeko we bakoma obanga oli promoter kologugo ogwokubera promoter gwe bwoba olemereddwa okutegeka in fact kambagula amaaso abalabi abategesi bannaffe kyenazuula mu industry eno abamu babajjo simanyi sijja kumumenya mwabo babajja abo tebaba so olabanga omuyimbi omutegese bubi nafuna abantu 7 teguba musango gwa muyimbi guba musango gwa mutegesi ngabajja nemyo okutegera obulungi kubanga kugamba nti tafuna talina maanyi bimusala ate sigoba dononyo okutegeka otegeka agenda kusala yabagano ba kasente agano ba kasente kati yenugu promoter wawano naye bayira buli muntu abagende guru waliwo omuyimbi nga taliddamu kulanga ku muntu wano mu Uganda buli promoter nga oyina omuyimbi gwali ojjemu fayiro y'omuntu giwali ojjemu nga muyimbi wa amaanyi ogenda kufaga mutunuulira bwoti tandike mwogerera ebyo ensonga ya ssente y'eggulu yerese okwawukana mu industry n'olaba nga abantu bafiira ku saa sindi nga bamukuba ssente yakola sente gino najitole kubanga mu mutima yatuliddeko ssente tufune n'ofa agenda kulya kyokka nga negwe bagenda kulya naye ajja kulya kale era ndoze kitutwala ku mboozi ya